Munsonyiwa okutandikira mu nseko olwaleero baganda bange kubanga nze nali najeema okuseka omanyi bwe mmwenya n'ontunuulira omamba bugo naye leero ngezezzaako okwegumya biganyi laba standby generator laba presidential material yagenze okulinnya ennyonyi okugenda e Russia ng'olwedde ku mutwe akongojjezza omulangira Ssegamwenge ng'ennyonyi zimukungula empeke musajja mukulu lwadagadde omuwanvu kaalala nga yeeyita na genero yabadde alemereddwa okwewanirira ku magulu gaabiri abeeko kyayogera bano babadde bali mu kumunyumiza naye nga musajja wattu ali mu kubongoota nga musajja wattu ali mu kutagala nga hangover emusinzizza amaanyi oyo gwe bayita presidential material mbu standby generator tebongoota amasannyalaze wonna we gagendera weetandikira lunaku lumu Paulo Muhoozi yali vice president wa Dr. Paul Milton Obote yalina meeting enkeera ku State House ne Dr. Paul Milton Obote yatuukawo ku makya ssaawa emu yamalawo essaawa ennungi musanvu nga Dr. Paul Milton Obote tazuukuka musajja wattu agenda okukitegeera nti Dr. Paul Milton Obote yasuza atamidde Paulo Muhoozi yavaawo n'obusungu obungi ennyo Paulo Muhoozi yavaawo mu kwesungusula okw'amaanyi ennyo era yayogera ebigambo bino nti lunaku lumu omwenge gulireetera eggwanga lino obuzibu kubanga jjukira by then waaliwo olutalo olw'ekiyeekera munda mu ggwanga nga mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amajeega ga NRA gali mu kulwanagana ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote kyokka nga Apollo Milton Obote eyali badde soba essaawa bina eyali badde alowooza ekiddako essaawa bina asiiba mwenge asula mwenge yeebaka bukya n'azuukuka enkeera ssaawa musanvu era n'adda mwenge y'ensonga lwaki Paulo Muhoozi yakola statement eyo nti naye lunaku lumu omwenge guno gulireetera eggwanga lino obuzibu mwana wattu era kyatuukirira omwenge gwawunzike guleetedde eggwanga obuzibu ebyafaayo byeddiriŋŋana omwenge guliddamu okuleetera Uganda obuzibu oyo gwolaba abongoota atyo oyo gwolaba alina ettamiiro ku mutwe ne ku bugenyi olwo kiba kitya ng'ali mu Uganda teweerabira nti alina komandi nnene mu magye kubanga ye mutabani w'omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko oyo gwolaba yakuriyeetingawo amagye agage ag'obwannannyini kakati gwe sooka weebuuze omuntu ng'oyo atabeera soba omuntu ng'oyo aba omutamiivu bantu bameka abafiiriddwa obulamu nga mutamiivu era gwe ki ekikulowoozesa nti yagenda otowa oda bakube General Katumba Wamala amasasi yali kwalaali yali soba oyo yali kwalaali that is why nkomezzaawo statement ya Paulo Muhoozi nti omwenge guno gulireetera eggwanga lino obuzibu bulijjo bapikkerere ba NRA bamaze ennaku nga nnya nga baleekaana ng'endegeya nga beefuza omutala guno Bobi Wine tasobola kufuuka pulezidenti si presidential material laba ye Muhoozi agenze Russia ne batamanya nti Bobi Wine kyemeza wonna wasobodde okugenda atuusewo lwalaavu y'abantu bantu kumukkiririzaamu Muhoozi okugenda ne taata we Russia tegayinza kubeera mawulire kubanga kisoboka omuntu okutambula ne mutabani we si mawulire General Idi Amin yagabira abaana be abato ennyota yabayingiza amagye nga bakyali bato era n'abagabira ennyota z'amagye Muhanga n'afuuka mmeja naye nga Muhanga gwafuula mmeja yali wa myaka nga 8 Kamisi naye n'amuwa ranka waliwo omukwano gwange omutabani wa General Idi Amin abeera London eyo sigenda mwatuukiriza mannya naye n'amuwa ranka kisobokera ekyo tekiba kyakwewuunya omuntu yenna nga gwali ku steering oba nga gwali mu buyinza kyonna ky'oyagaliza omwana wo osobola okukimuwa naye ekikulu kya byonna bino bye muleekaana nti Muhoozi yagenze Russia si kyekikulu kiki yagenze okuexposing Russia yatutteyo ndowooza ki era ye yajjeeyo ki ogwe gwali badde omulamwa Pulezidenti wa Russia bw'atunuulira omwana oyo mutabani wa Museveni n'atunulira ne Museveni ye kabeejumbira yennyini agambirawo nti ha embwa enjizza ezaala enkulya kubanga Yoweri Kaguta Museveni musajja abeera soba ssaawa bina
yensonga lwaki asobodde okufuga abantu abatamwagala ng'abeekakaatikako bwekakaatisi okumala emyaka 38 kibanga omukazi okufumbirwa omusajja nga tomwagala naye nakukunkumulamu abaana ne muwangala mu bufumbo musajja oyo abeera mugezi aba akozesezza obwongo bungi okukukuuma nabagamba mba neekoza bwe nkugamba nti Yoweri Kaguta Museveni musiru Yoweri Kaguta Museveni alina amagezi lwakuba amagezi ge agakozesa mu busiru okusobola okufuga abantu abatakwagala emyaka 38 si kitono kakati ne Putin atunuulira Museveni omusajja amanyi okuzannya empiki z'ebyobufuzi omusajja amanyi okulowooza ekiddako essaawa 4 nga gwaleese ng'omusikaawe ne gyamuleese okumwanjulayo nti ono yagenda okuba omusika wange n'ebyabadde biteesebwako mu budde teyabitegedde embwa enjizi ezaala enkolya. Mwami Yoweri Kaguta Museveni singa bakubuuza kiki wakungudde mu kutwala mutabani wo okumwexposingira bakulembeze banno oyinza kuddamu ki? First of almost mutabani wo mu byonna bye wamututte okukola talina kye yakozeyo na kimu kuba abadde omututte kusoma naye omuntu atali soba asobola okusoma nga ne sekendi zimwenda munne ze yabadde ayogera byeyogedde teyabitegedde yabadde tasobola kwewanira ku magulu gabiri angova yabadde muli bubi era okukkakkana nga bajjewo kamera ekitegeeza nti awo kamera we yavudde mutabani wa Museveni yagudde ekigo then tubuuza okugenda e Russia tetuganye yagenze naye Russia yatutteyo ki era yajjeeyo ki? Omuganda agamba okutambula kulaba okudda kubeera kunyumya. Singa Muhoozi olunaku olwaleero mumuzza mu kafunda n'omubuuza walabye eki ky'oba tunyumize ku bye walabye mwanange walabye ekyo kitunyumize wallahi nsinze mukona mpakanya Google tema singa Muhoozi anyumya kye yalabye Russia oba kye yasomye Russia oba kye yakenkukidde Russia era singa omubuuza nti omusajja bwe yakutunuulidde gw'olowooza yafunye endowooza ki naye yennyini agenda kweswala agambe ekituufu kiri nti mpaawo na kimu kye yanfunyemu okuggyako yandabye nga embwa enkolya eyazaalibwa embwa enjizi. Abazadde babonaabona abazadde balumwa buli muzadde lwatunuulira ku mwana we ng'amutaddemu kingi nnyo ng'amwononeddeko obwesedde bwa ssente nnyingi nnyo okumufuula kyayagala abeere oba okumwefaanaanyirizaako ye ng'omuntu. Naye bw'otunuulira mwami Museveni n'otunuulira n'omwana we saasira nnyo mwami Museveni kyayitamu olwaleero era kyenvudde nsalamu abakulisito abakyali ku masinzizo nammwe abasiraamu abasaala buli lunaku musabire nnyo ku mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye kennyini muli munda mu mutima akimanyi nti oluzaalu lwamusala. Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebisinga bambi musajja tumusaasira kuba abeerawo n'afunamu endowooza n'agamba ayi Mukama Katonda singa nze taata wa Bobi Wine talina kyali. Bobi Wine si mwana wa mumanye. Bobi Wine mwana wa mwavu. Bobi Wine yakulira ku muwogo n'ebikyayi omutali sukaali nga just bataddemu buteesi mujaja n'amajaani gaali tegaliiwo. Bobi Wine yagenderanga mu bigere ku ssomero ng'era atambuza bigere. Omanyi kye kitegeeza okutambuza ebigere barefoot ng'ate ogendera ku bigere nga tolina wadde akagaali nga tewali yadde ka boda akagenda okukululako okutuusa ku ssomero. Obuyinja bw'okumakya nga bumunyiga kyokka nga mu konteyina ye yagirina konteyina mu ssanja lye nga bataddemu mu mmonde ogwa ddimbuka. N'asobola okulama, n'asobola okuvaamu omwana ayagalwa ensi, n'asobola okuvaamu omwana omutegeevu, n'asobola ng'okugenda e Bulaaya n'asisinkana nga bakulembeze banne ng'era ali soba bulungi nnyo mutegeevu. Naye Muhoozi eyakulira mu State House ng'alina bakanyama, ng'ayambala engatto, ng'agendera mu mmotoka, nga kyayagala kyalya, ng'alya bitafuttafu naye ng'ebitafuttafu byonna bye yalya nga byamuyigiriza kutafujjana. Nga mpaawo kye yafuna mu bbongo, nga mpaawo kye yafuna mu mataamakwafu, nga mpaawo kye yafuna mu bulubandi, ng'ekyenneyi kye yafunawo mu byonna yayiga mwenge. Museveni mu kuweerera omwana we yatuuka n'okumutwalako mu Sandusty asome ebyekinnamagye. Yamuteekamu ssente nnyingi nnyo abeere muyivu
n'omwana n'atamuswaza n'abeera muyivu wakubanga kyeyayiga si kyekyo Museveni kye yali amusuubiramu ekyokunywa omwenge. Era Museveni Muhoozi muyivu nnyo mu kunywa omwenge. Yensonga lwaki nsekerera nnyo omuntu yenna avayo n'akola statement ti Muhoozi asobola okufuga eggwanga. Statement eyo singa eba ekoleddwa Gerald Kiweewa, singa eba ekoleddwa yayimba twakuzaala mu bbaala, singa eba ekoleddwa abatamiivu baba batuufu nnyo kubanga be balina okutembeeta omuntu waabwe. Naye nze yeekolera itongo omusajja omutegeevu, yeekolera itongo omusajja omukenkufu, yeekolera itongo omusajja omuyivu wadde essasoma. Oyo toyinza munsembereza nti asobola okubeera president w'eggwanga. Oyo tasobola kubeera presidential material yadde n'akatono. Era Museveni abuuza nti maama woono omwana oluzaalo yalunywawa? Maama woono omwana ono ye mwana gwe yasookerako? Bw'aba gwe yasookerako automatically aba yanywa oluzaalo. Yoweri Kaguta Museveni anoonya musawo Muganda maama wa Muhoozi gye yanywa oluzaalo. Amusanya bw'ali bataliiwo agenda kusanyawo oluli olwo lwonna kubanga ekigoba Muhoozi oba omuntu aloga Muhoozi yalibanga mwamba nga buli wabeera abeera amulengera. Yensonga lwaki ekitangaala ne bwe kimwakira kiti yalaba akolerawo bya kizikiza ne bwafuna omukisa ogw'amaanyi ennyo kuba gwabadde mukisa. By the way, mwabadde mutufuukidde ekizibu ng'ensonga yammwe point yammwe oba osanga eri valid era nze nabadde ngifiiringa ne ngamba akasajja ka Museveni katukubye ejjooka. Tunuulire ebyatuuseewo gye yabadde ng'era ogamba nti aloga Muhoozi si mwamba, ng'era ogamba nti oluzaalo olwo tebanywa lunywa ate maama we n'agaana okuddayo okulipa omusawo eyamuwa oluzaalo n'agaana okumusasula. Omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu naye alifuna n'obuzibu abulabamu omukisa. Ronald Mayinja wadde wagwembuka naye waliko omugezi. Omanyi nze nina ekintu kye nnina mu bwongo nti singa profesa nsomesa nampa diguli, profesa ne bwagwa eddalu nze diguli yange esigala ekyali valid. Wadde Mayinja yagwa eddalu naye ennyimba ze zikyasobolera ddala okulyowa emyo nti Bobi Wine mu miggo gye mumukubye mu kubonaabona kwabonyeebonye ne mutta ddereeva we ne mutta bakanyama be ne musiba bamwetoolodde era stiiru mu kizibu ekyo yalondawo omukisa. Kyokka ate ono alina omukisa omunene ennyo nga yatudde ku ssoosi y'obuyinza ate era ne mumukisa asanzeemu obuzibu. Nsooka okukubagiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'olabye ennyo taata, ng'olabye Zani ng'olabye okubonaabonera amafaaya, ng'olabye okubonaabonera amafaaya. Ekyo kye bayita enzaalo okusala oba obadde tokimanyi. Ffe mu Buganda tubambe tuyita abaana n'ebyana. Kakati mu baana bo ono gw'obadde osuubira nti ye mwana ate ye kyana. Kyova olaba si kirungi kukwata ssente zo zonna n'oziinvestinga mu bizinensi emu eyinza okusaanawo naawe n'oggwawo lumu. Oyinza okukwata ssente zo n'oziinvestinga mu kusuubula emmotoka e China, mu kusuubula emmotoka e Japan. Baba bazitisse yonna kapitaali omwo omuyaga ne gukuba emmeri kwe zibadde zijjira n'ofiirwa lumu. Kakati singa Museveni mu baana be bonna yabeesiga n'abaguluminga kyenkanyi, ono bw'afa n'akwata omulala, oli bw'afa n'akwata omulala, ono bw'atalama waakiri oli n'alama, naye ye musajja wattu yakwata essuubi lye lyonna n'aliteeka mu mwana ogwo. Kati Museveni kino nkikubuulira, abaana abatera okulama bebo bitoteekako birowoozo. Yensonga lwaki zojja kwesanga nga omwana owange oyo ensi gwerowooza nti gwe njagala ennyo ate nga si yagenda okunsikira kubanga asiiba ne daddy is a daddy's boy. Daddy anjagala nnyo, yeejaakajaaka mwana, omuvubuka yeejaakajaaka. Kakati ate nga waliyo bali abakuziddwa bannyaabwe abatamanyi mukwano gwa taata, abatali ba daddy's boy. Mwana wattu ate abaana abo basobola okunnamira ennyira ne mbalonda ng'abasika. Kakati gwe walonda ng'omusika laba kye yakoledde ku bugenyi. Kuti niyatunuulidde Museveni ati kulu munnange
nga wagwa ku kyokya. Wallahi Muhoozi leero nnyonnyogedde. Ompadde akabbo k'enseko. Tutambuliraawo. Tugenda kubeera ba mukwano Muhoozi. Nze nkubuulira amazima. Tutambuliraawo weekolekole ebintu ebyo. Then tugenda kubeera ba mukwano. Kubanga nze nkola programu nga nnyiize. Ndi munyiikaavu nnoonya wensi gy'enseko mu Uganda sizirabawo. Laba omulabe wange yali ayagala okunzita. Wampadde akabbo k'enseko. Tutambuliraawo. Muhoozi Kainerugaba wamma mwana yange tutambuliraawo. Ompenga akabbo k'enseko. Nange mpeerezengako nga sinyiize. Nange mpeerezengako nga ndi musanyufu. Naye nga ye taatawo wamuswaziza nnyo kubanga Putin yamutunuulidde bw'ati. Eno bipikkerere biri mu kuwaka. Muhoozi agenze. Muhoozi ali Russia. Bobi Wine ali mu firimu. Omwana bali mumuteekerateekera buyinza mukwano. Omuntu omubi ne b'omukuba make-up pipa namba tanyirira. Emmere yakonye ne bw'ogifumbisa loole ya kalitunsi tesobola kujja. Muhoozi Kainerugaba tumutwale ng'omubi gwe bakubye make-up era still tasobola kunyirira. Tumutwale ng'emmere ekonye gye basombedde fuso z'enku basobole okugijjiisa ekitasoboka. Wallahi Museveni akoze buli ekisoboka okulaba ng'omwana we asobola okubeera presidential material. Asobola okumuddira mu bigere. Naye yennyini atunula mu ndabirwamu ne yeekaabira n'abuuza Nazaala kiki kino? Kiki esikoledde mwana oyo? Muhoozi lumu oyo Genosale yamuyitako. N'amubuuza yabayita n'ono David Muhoozi. N'ababuuza kiki tutabakoledde? Oli omwana abasinga atya? Tubaweeredde mu masomero amalungi. Tuba tutte mu magye. Tubawadde ne siranke zitasaanidde. Essente tuzibawadde. Omwana wa JW Centamu abasinga atya bonna nga tebalina ansa. Jjukira bano tageti yaabwe y'Abahima Dynasty yali yakufugira Uganda emyaka 10. Nga Museveni bw'avaawo mu banne walina okubaawo addawo. Era Mbabazi John Patrick ye yali emabega wa Museveni nga yalina okudda mu layini. John Patrick amama Mbabazi kamunguluze n'amukwata n'agwa n'ava mu layini. Kubanga Museveni yali ayagala ekintu kino kiteekera famire ye. Bwe waba bali balooza nti Abahima balina okufugira Uganda emyaka 10 naye ye Museveni yali ayagala famire ya Mugenzi Amos Kaguta Mulemirembe efugire Uganda emyaka 10. Nga Yoweri Kaguta Museveni bw'avaawo abaana be bagenda kuba bakuze bagenda kuba bagulumize bulungi bo bamuddire mu bigere. Naye tunuulira ayali badde liida wa banne alina okukikwatamu then n'oluvannyuma oba abazzukulu ba Museveni bakikwate mu bwabongoota. Daba amaanyi g'enguuli. Laba Omumbejja Namalwa bw'atagazza Genero Lwadagada. Laba Ssega Omwenge bw'atagazza mutabani wa Museveni. Kyabuswavu nnyo era kyabuswavu. Museveni bulijjo bw'aba atambula atera okutambula ne muwala we Natasha. But this time around, ye yagadde awe ku mwana we omukisa gw'ayagala amuddire mu bigere. Ne batambula bonna, ne bagenda bonna, Russia okumulaga bakulembeze banne, okumuyigiriza butya bwe boogera mu meeting z'ekikulembeze, n'okumwexposingira ensi nti essaawa yonna ono musika wange omanyi. Bataata bedda, abaana abaalinga bagenda obbasikira, baatandikanga kubateekerateekera eno mabega. Nga wabayo ekiweebwayo mu kkanisa taata ono alina kuwa mwana we ne bagenda bonna mu maaso g'Omukama oba mu maaso ga kabona ne bakiwaayo. Nga wabayo emikolo ku kyalo n'omwana yakwatira taata ekikapu. Nga wabawo olugendo n'omwana yakuvuga taata kagaali. Nga waba bagenda ono omwana yatambula ne taata. Era kabanga kabonero kasimba nti oyo yalibeera omusika wa Bunkeddeko. Naye Bunkeddeko wa Uganda essaawa eno bwe yayagadde okuexposinga omwana we. Bwe yagadde otambulako naye, bwe yagadde omulaga ensi, musika wa Bunkeddeko. Byonna ebyayogeddwa, bye yagadde awulira abakulembeze nga boogera, amanye boogera batya. Wallahi talina kye yakutteko. Wallahi talina kyajjukira. Era Museveni nkakasa gyagenze Zambia tagenze na mwana oyo. Nkakasa mugambiddewo dentebe nkwagala ntebe sikulabeera kyewa Kawunda. I mean Zambia ewa Kawunda. Sigenda naawe. Nkoyo okuswala. Nkoyo okunvumaganya. Museveni embwe njizi ezaala enkolya. Muganda agamba gw'osusse emmwanyi
Inkero musanga mitala wa mayanja oba mitala wa mugga. Emmwanyi gye weesiga ate mwe mutaba mulamwa. Olowooza mube wasusse emmwanyi ba Bobi Wine boolaba nti tebasaanidde. Si boogenda okusanga emitala w'omugga ng'ate be basobodde okuyitawo nga be balina okukusikayo mu kinnya. Olowooza eno emmwanyi gye weesiga akawuka tekaagirya. Kyannaku nnyo era kya buswavu nti Museveni atanywa mwenge. Museveni atakozesa bitamiiza. Asobodde otufuga obumbula n'okututigumbula ng'akola decision mu bulamu bwa bannayuganda. Ate olwo omutamiivu ono. Ate olwo omunywi w'omwenge. Ate olwo omusega mwenge. Ng'omwana bwannyika omumwa mu kibya. Agenda okugunnyululamu ng'ennyonyi zimukungula empeke. Yavuddeyo embwa giyita nwa. Walaale mwannuma. Enwa. Oyo omwana agenda kutukola atya singa afunamu omukisa gumu n'atuulako mu ntebe esooka. Olaba abadde atigumbula abantu ba bulijjo ne bajjenero oyo omwana ye yatta muwala wa Katumba Wamala n'eddereeva we. Era ye yali atutte obulamu bwa Jeno Katumba Wamala. Olaba alina obusobozi obutigumbula nga mwana wa Kabwejumbira. Olwo bw'alifuna omukisa n'abeera Kabwejumbira. Agufune nno ng'ali ku nnomo ye. Agufune ng'abeera soba. Naye essaawa bina ziroganga kibe kyama kyaffe mirembe n'emirembe. Kya buswavu nnyo era kya nnaku. Singa omukyalo omulungi azaala ebyana ebibi, olwo omubi omusuubira kuzaala baana bafaanana bati. Kati Museveni atali mutamiivu, results ze mbi nnyo eri eggwanga. Obulamu bw'abantu abuzannyiddemu nnyo jjada. Kati ate olwo mutabani we atabeera ku nnomo essaawa bina. Kyokula nze Muhoozi nakugamba mulo toli genero nze sobola kera kumanya nga Geno Muhoozi ku ddiiru ki. Mu standby generator kitegeeza generator ekolerawo ng'amasannyalaze gagenze. Olaba obwongo bwo bwagaanye okukolerawo awo e Russia wafunidde omukisa ogw'amaanyi exposure y'amaanyi. Wabadde ogenda kudda n'obuwanguzi, wabadde ogenda kudda ne results ezakabye e Kampala. Naye tunula ebyabadde e Russia. Siroganga koye ayi Ssaabasajja Kabaka ogunde Ssaabasajja ogunde oba tunagundanga babiri sebo taata nnyenje buse okuteeka omwenge mu ttama bye byatandise. So ababadde basama ti Muhoozi yagenze Russia. Ekyo si kikulu. Muhoozi alina obusobozi obugenda ne ku mwezi singa abayagadde. Sente azirina ezisuula ne mu kyombo ne bayambuka mu bwengula. Naye ekikulu si kyakugendeyo gy'aba yagenze. Ekikulu kikyabagenza okuexposinga era kikyabajjeeyo kwagenda okuzimbira manifesto n'obukulembeze bwe. Bannaye olaba bulijjo muyita kungulu. Alagira banzite. Era naasula. Muhoozi yagenze Russia. Muhoozi ali Russia. Bali wana. Waliwo n'akana akamalibu akameketa muogo kabujingo. Waliwo yagenda e Congo. Omwana ali Congo. Mwabagamba ntasobola kufuga e Congo. N'abasuubula ebitengi bagendangayo e Zaire. N'abasuubulanga ebitengi bagendangayo mwami Lowensi Jjuuko yasiibanga Zaire ng'asuubula bitengi. Abasuubula embaawo bagenda e Zaire. Abafera golodi bagenda e Zaire. Abatunda ebizigo bagenda e Zaire. Abasuubula emikufu bagenda e Zaire. Ekikulu si kyakugenda Zaire. Ekikulu kikyoze Zaire. Kyanjawulo kikyokomyewo nakyo ng'ova e Zaire. Olugendo lw'ong'ogenda terubalwa. Wabula ng'okoma olubalwa. Yensonga lwaki abagenda ku byeyo tebafuna babawerekera.
naye agenda okuvaayo nga bangi bamulinze ku airport Entebbe bamwanirize nti kulikayo yeekolera itongwa mu Amerika kubanga baba bakusuubira nti olina kozze weetisse okomyewo n'ekkunje okomyewo n'amajolobera bwana ga iPhone bwana amasaawa agalungi mwana ga kalifuuwa mwana biki mwana byakwewunda bajje bakwettanira okukulula naye nga tebakuwerekera kugenda kuba okugenda ko tekwali kukulu amadda gano ge gasinga obukulu bwe yagenze ekyo si kikulu akomyewo naki amagye ga MK team MK omyaya akomyewo naki manifesto ki Kyagulanyi bwagendayo tukomawo amafuta tebagenda gasima ffi bwe tutyo tudda n'ekipya ekinafuya Museveni bwagendayo tukomawo na sanctions nga Museveni ne mutabani we baba sanctions e Bulaaya buli lwagenda ne mmanya nti Bobi Wine afulumye manya bumanya nti waliwo omukisa ogudda nga alina kyanafuyiza oba kyatoddeko oyo weekaguta Museveni kubanga akugoba mpa tabulwako kyakusuuza era waakiri akusuuza eminyira ng'empewo kati Bobi Wine buli lwagenda akoma wayina kyasuuzizza omumpembe yo weekaguta Museveni Muhoozi bwe yagenze yakomyewo anafuyiza ki Bobi Wine ekyo kye kyali badde ekibuuzo ekikulu yali badde ensonga ey'omuzinze ennyo era ey'amaanyi yakomyewo anafuyiza ki ku Bobi Wine kubanga bwe yagenze laba oli ali mu kutongoza firimu ono bagenze kumulaga nsi kati okutongoza firimu n'okutongoza ettamiiro ki ekisinga okuba ekyakabi okutongoza firimu n'okutongoza ettamiiro ki ekisinga okuba ekyakabi gwe muzadde olwaleero ku Muhoozi ne Bobi Wine ani gw'oyagala abeere omwana we yes jukira ono omwana si mwana wa mumanyi si mwana wani yakula taliikayo sira yasoma primary mu masomero 15 teyafunako ku ripooti ye kyeyasooka okufuna ekyomuwendo ennyo zaali zaatisi za P7 kubanga buli alipooti yalisigala nga bamubanja ku ssomero eyo ng'agirekayo ekyamuyamba ng'obwongo bumweyimirira nga interview eri bwabaga nti ndi mu kyamukaaga nga bamuwa bu interview ogenda okulaba ng'agiyisa ripooti teyeyimirira ku Bobi Wine teyagifunako fees baali bamubanja mwana wa mwavu teyaliikayo sira neno jjo olaba ng'avuddemu omuntu aliyowa ng'avuddemu amatiriyo g'obukulembeze laba nguli pooki noono tongwa bagenda kutta nguli pokino eyakulira ku birungi eyakulira ku bitafutafu ebitafutafu bye yakulirako byamuleetera kutafu jana na kutegaliranga mu meeting so aziza nnyo taatawo 7 muvubuka wange Muse I can feel your pain I can understand your pain omwana aluma omwana atavudde muntu aluma oyo omwana akuluma n'okusinga omwana eyakufaako kuba oli yakufaako muziika n'okaabakaabamu ne biggwa n'ogenda n'ozimba entaana bw'aba abadde akuzeemu ne mwabya olumbe ne kiggwa n'ogamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun naye bannange omwana okufiira ku dduniya kunaaluma ogwo mulambo ogutambula naawe Bobi Wine yagenze kutongoza firimu bana abasajja bali eri byabukulembeze ebyobukulembeze ebiriwa musajja agenda kukulembera Mwenge agenda kukulembera wabbeeredde nobe wabbula akalunkusa gye bagunywera abatamivu ababeerayo oyo Muhoozi tasobola yadde okubeera chairman w'akakiiko k'amalwa tasobola yadde okutwala ekifundikwa kya Muzeeyi Amos Kaguta kuba kakati taata we alina ekifundikwa singa afa Muhoozi sinasikira taata we kitegeeza ekifundikwa kibaya kya Muzeeyi Amos Kaguta nakyo tebasobola kimwesigisa basinga be amma Kajubiru Violet kaji osobola okukwasa oyo omwana ekifundikwa kya kitaawo genosale osobola okukwasa ono omutagavu ekifundikwa kya kitaawo no tekisoboka era tekisobokerako ddala Museveni oluzaalo lwakusala tuddeyo muleebe oba tusikono mwana nantaba mbyogere oba wameriya kyambadde obambireki oba waspesiyeza wandera kaziwe obambireki tukwate ku baana abo bozadde mu baminisita b'abakazi kubanga Museveni naye tosindika n'otabuukira oyo mwana Museveni tasindika n'atabuukira
agenda okuwa minister asooka kulega Kadoma mpankuwe walega Kadoma nawuliranga Kadoma akuumuuka ng'akugagwe minister w'ebyettaka oba oli awo ng'akubye akasimala nse nyogerako nabo bava nokamba kuba ne musiliikireko muzeaga wangi taata ng'eri kataaha agene kalya amasasi sebulime ozannya ne kataaha gwe zanyiranga ku kye wali ozannyiddeko omukazi oli webbalikkiriza tojja nnyo sikale eyo mu nkukutu mu kamooli wa Museveni abaana abanje banantaba wawandira kazibe wamiri ekyabadde baana baffe bali eyo tutandika ottazaaba mu abo tutandika ottazaaba aliwo kino kigayi ekya Bofulo omutwe gwa Bofulo mbuye Kaluvini Kayanja omutwe gwa Bofulo yavuddeyo bobi wayini talina mukulembeze akali kumpi akwesiga yagenda mu Amerika oya kutongoza filimo labira ku Muhoozi ogwo omutwe gwa Bofulo gukumenyera ki Kaluvini Kayanja omutwe omunene gulina kubanga box ya TV ennene ndi box ya TV ennene oba ogisuubira okuba nga mulimu ekintu ekinene oba ki TV ekinene gwe kasitola boxing nga nnene oga yes TV eri muno erabika yinchi 10 si muno busaate 2 naye Kaluvini Kayanja ne weetikka omutwe omunene ogulinga Bofulo gy'oyogere mbu naawe oyagala yeekolera kwogereku munange nze mbogerako nkuwamu bw'oba oyagala naye nkuwa butadda nze mbakuba kitiiyo entaanayo gwe kasita olumba eno ng'oyagala nkwogereko entaanayo oba ogikubye luggi zimunange nfaananya abalungi abatanaaba nfaananya abeeyita abagezi abasiru kakati gwe Kaluvini Kayanja ddayo tembeyo ebugga eno kazannyo ka bwongo osobola okugenda n'oyogerera Gagameero n'okubira Bebekulu endingiri naye no mu byobufuzi kazannyo ka bwongo tojja kasobola tunda bakadaama bo bagende oggyemu obusente bwofunewo koofunye ogende okolera embazadde be ebyetaagisa ogende ozimbireyo abaana b'akazigo naye kano kazannyo ka bwongo sebo kyagala ebu kati bano bayeekolera ababeera ku Bobi Wine bamasiikiini bali awo senga nali masiikiini singa sikufaanana gwabo b'oyagala bakuyite bakuwe kasente mwana ttu buli budde basiiba ku ssimu yange oyagala ki nkuwe mmeka yeekolera mbuulira oyagala ssente mmeka otandika otukolera nze ntunula eri ng'enswa egoba nnyonyi kati kunze naawe ani masiikiini senga nali masiikiini senga sikufaanana agira omutwe gwe Bofulo